ebifo ebitulibwamu nga bikulu nga bya nkizo nga bya bbeeyi kyekifo kyotuddemu. Tuli wamu tusaba Allah subhanahu wa ta'ala Allah atuwe obulungi obukirimu ategeeze obubi bwakyo. Allah tumwebaza kubanga kyatulekedde ekyengera ekyobulamu. Kammi maruma bameka mu balwadde nga bo tebasobodde kujja wano, wamulese waka mulwadde oba mukwano gwaliyo mulwadde, tuli wamu ng'ejjo wagenze n'omulambulako, oba bali mu malwaliro ag'enjawulo bangi n'enzaali nayo gwani wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bakyawadde obulamu. Kam min mauta bameka mu bafu owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala Allah bajjuludde bangi betuziise. Abantu b'ebyalo batuziika bangi betuziise. Tuli wamu bangi betuziise eyo, namwe bangi bemuziise eyo, neggwani nange nzaani owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala Allah bakyalekawo. Tumwebaza olw'ekyengero ekyo. Nkubiriza omwoyo gwange nejja mu okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Walaw anna ahla al-qura amanu wattaqaw lafatahna alayhim barakati min as-samai wal ard. Singa abantu b'ekitundu, katugambe singa abantu b'ekitundu kino, kozi kyalo kikino munasuli omukyera bitendeba bekimanyi wani kanziira. Walaw anna ahla kanziira, singa abantu b'ekitundu kino kanziira, tutya Allah subhanahu wa ta'ala. Singa Allah tumukkiriza netubawulira ddala netutamugattako, tuli wamu kwotadde okukola emirimu emirungi, Allah subhanahu wa ta'ala lafatahna alayhim barakati min as-samai wal ard. Allah agenda tusiza emikisa okuva waggulu nawa ne mu nsi. Abantu bulijjo omuntu ayitibwa omuntu yeetaaga mu nsi muno ekiyitibwa emikisa, naye kutya Allah subhanahu wa ta'ala nakukola Allah byayagala, Allah jakusaako ki? Allah jakusaako omukisa. Ebbanga lyonna ayitibwa omuntu yeetaaga embeera emute, Allah musumululire, Allah akugulirewo. Waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Omuntu yenna atya Allah subhanahu wa ta'ala Allah akuteerawo obufulumiro. Obadde mulwadde Allah n'akuteerawo obufulumiro, obanga obadde mwavu Allah n'akuteerawo, mwana wattu Allah n'akuteerawo obufulumiro, Allah n'akugabirira. Sooka kubiriza nga nange seeyo tutye owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yesiimye nnyo atidde Allah mu nsi, wakitiibwa atidde Allah subhanahu wa ta'ala. Abafu ow'ekitiibwa mu maaso ga Allah si oyo mugagga, si oyo omukulembeze, si oyo akoze atya. Inna akramakum inda Allahi atqakum. Abasinga ebbeeyi, abasinga ekitiibwa mu maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atqakum, yoyo abasinga okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Omusomo gwange mukkirize tutambulire ku topiki egamba huququl awlad oba muamalatul walidu liwaladihi. Omuzadde biki byateekeddwa okukolera omwana we, oba omwana biki byakubanja ku omuzadde. Bwe taata ali wano, bwe maama ali wano, omwana ezadde byo biki omwana byakubanja. Tuli wamu? Abaana bwe mulaba batudde n'abaana abasigadde, nawe bw'opulaninga okuzaala Allah bagenda okuwa, balina bye bakubanja ng'oteekeddwa okubibakolera obuzira. Tuli wamu? Ibadallah, anna mimma imtanna Allahu bihi ala ibadihi min an-ni'ami al-'azima ni'matu ad-dhurriyya. Baganda bange bampuliriza, mwebyo Allah subhanahu wa ta'ala Allah byeyatuwaffa abantu nga kyengera kinene, nga mwana wattu gazzaana Allahu bin-ni'am. Mwebyo Allah byeyatubungululako n'atuwa mu byegera. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yatuwa ni'matu ad-dhurriyya, ekyengera ky'ezzadde.
ekyengera ky'omwana kyengera kinene. fahiya dhurriya allati razaqana Allahu iyyaha, mwana waffe ekyengera ekyo eky'ezzadde eky'omwana oba wa mulenzi oba wa buwala Allah kiyakuwa ni'matun azima, kyengera mu byengera ekyengera kiki ekinene. yajibu alayka shukriha, mwana waffe oteekeddwa okukyebaliza Allah subhanahu wa ta'ala. omanyi obanga oyagala otegeerere ekirungi ky'olina, ekyebbeeyi ky'olina, ekyengera ky'olina, tunulira buli wansi. tonamanya ekyengera ky'olina eky'abaana, omwana gwolina omu, babiri, basatu, bana, tonaba kukiraba, tunuulira oyo gundi gw'omanyi. nze gwe simanyi gw'omanyi, nange ina gwemmanyi ngaye talinaki, ojja kutegeera ekyengera ky'olina. yajibu alayha shukriha, mwana watukikakatako okubanga mu kyengera ekyo okyebaliza Allah subhanahu wa ta'ala. suratu ashura aya yanamu mwenda Allah yagamba lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukura aw yuzawwijuhum dhukuranan wa inatha wa yaj'al man yasha'u aqima. Wakiba Allah yagamba lillahi mulku samawati wal ard, Allah inanyini gulu naki nansi. Egulu ya Allah ebide bilimu n'ebiri mu nsi byonna byani bya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ategeeza yakhluqu ma yasha, Allah atonda nga bwakuzaati nga bwayagala. Allah bayagala bwatonda. tuli wamu abantu mu nsi tuli banjawulo, yadonda banga abafaanagana yadde balongera wabaamu akaki ak'enjawulo. Allah tunanga bw'aba yagala, naye mu kutonda kwe wakiba Allah yagamba yahabu, Allah w'ekirabo ky'omwana liman yasha'u inatha, Allah uwe omwana, Allah muyita kirabo, Allah uwe ekirabo ky'omwana nga wa buwala. tuliwa Allah nakuwa luzalo omuwala, n'odakwera Allah nakuwa luzalo omuwala. Allah akuwadde ebirawo by'abaana ba buwala, n'agamba yahabu liman yasha'u dhukura. Era Allah n'agaba ekirabo ky'abaana oba eky'omwana ng'abaana babuki ba bulenzi. genda okuzaala kyali lubuto, agenda okuzaala n'azaala omwana wa bulenzi, n'afuna olulala n'azaala omwana we, omwana we wa bulenzi. Kibyo ebirawo Allah byakuwadde, ke kutonda kwe Allah subhanahu wa ta'ala. oba okutonda okulala Allah n'agamba aw yuzawwijuhum dhukurana wa inatha, waliwo abazadde baliko Allah batabikira, kyala n'azaala omwana w'obulenzi n'owobuwala. tuli wamu naye mwazaalibwa waye wano nga gwe bakuzaala muli balenzi n'abobuwala kyebali. waliwo balinga jiba bonna babazaala nga baki ba bulenzi, wabawo balinga bonna babazaala nga bonna bawala. waliwo Allah bwatabikira, muzadde n'azaala ab'obulenzi n'abobuki n'abobuwala. okutonda kwe oba Allah enkola ye ey'okuna yagamba wayaj'al man yasha'u aqima. waliwo omwana wetu Allah bo baafuula nga bagumba, nga bo tebajja kuva ku nsi kuno nga tebalese eki zadde, nga yegomba ezadde n'ezadde likoze eki liganye. Allah yamutonda bw'atyo bw'ati bwajja okuwangaala, ng'era waka awangaala n'abaana naye nga si babe, abaganda be. tuli wamu nga yegomba kufaanana. kyekugamba ekyo ekyengera kye tulina ekyezadde, mwana watu kitukakatako okubeera nga twebaza Allahu subhanahu wa ta'ala. ensonga y'okubiri ku baana, mwana wattu wa annaha amaana. abaana abo Allah bye yatuwa amaana, bwesigwa. Allah bye yakuteresa, Allah bye yatukwaza. la amaanatu, mwana gwolina obulenzi obuwala, abaana bwolina amaana bwesigwa. Allah yakola atya? yabukukwasa,
yajibu alaina almuhafadhatu alaiha, tuteekeddwa okubanga tubakuuma mu nkuuma imanyikidde bulungi. Amanatun kubra lada al-abai wal ummahat, mwana watu bwesigwa bunene eri bataata ne bamaama. Ensonga y'okusatu ku baana abo, ku birabo ebyo eby'abaana bye tulina, wa masuuliya. Abaana bye tulina, mwana watu buvunaanyizibwa Allah bye yatukwasa. Wa annaha, era ddala kituufu obuvunaanyizibwa obwo sanus'ala anha yawma al-qiyama, Allah agenda kutubuuza ku lunaku olw'enkomerero. Nga Allah atubuuza ku zadde, Allah ambuuza ku mwana gwe yakuwa, Allah ambuuze banga ndi muzadde ajja kumbuuza, naawe ng'oli muzadde ampuliriza Allah ajja kubuuza. Baka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yagamba kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, mwenna muli balunzi, olina ky'olina olina ky'olunda, muli balunzi. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, ddala kituufu buli omu ajja kubuuzibwa ku ekyo kyeyakola atya, kyeyalinga alunda. Al-imaamu ra'i, omukulembeze yenna waali, imaamu wa muzikiti, imaamu wa kyalo, pulezidenti, kyonna ekiti ky'olimu oli mukulembeze, mwana wattu ovunaanyizibwa, era Allah ajja kubuuza yawmul qiyama. Wa rajulu ra'i, omusajja yenna waali kimanyi oli mulunzi mu makaago, omusajja yenna oli mulunzi. Wa mas'ulun an ra'iyatihi, ddala kituufu ojja kubuuzibwa ku ebyo by'okola otya, kwebyo by'olunda by'olina ewaka. Mu by'olina ewaka olebe kye tuyita ezzadde, Allah ajja kubuuza ku zadde eryo. Wal mar'atu ra'iya, omukyala yenna ali yampuliriza oli mulunzi. Wa mas'ulatun an ra'iyatiha, n'omukyala yenna, maama yenna kimanye mu makaago ojja kubuuzibwa ku ebyo byewalunda mu makaago. Muganda maama bampuliriza, owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atugamba mu suratu Tahrim, ya ayuha alladhina amanu, abagemu abasiraamu abakkiriza, qu anfusakum wa ahlikum annaara, mukigirize emyoyo gyammwe, mutiise emyoyo gyammwe, mwe bataata ne bamaama, mukingirize era mutiise emyoyo gyammwe annaara, omuliro. Omala okutiisa jjukira n'ezzadde lyokola ki lyolina, wa ahlikum, ku anfusakum wa ahlikum annaara, tiisa omwoyo gwo n'ezzadde lyo gyolina ewaka litiisa omuliro. Naye ezzadde lyolina ogenda kulitiisa eky'omuliro. Tuba njagala mwana wattu tutuloone. Ayuha al-aba wal ummahat, abange bataata abali wano, abazadde basajja, wal ummahat ne bamaama abali nga muli bazadde muzadde ku baana, kimanye obusiraamu omwana wo alina byakubanja n'oteekeddwa okukolera. Kaifiyatu tarbiyatul awlad, abaana tubakunjula tutya, abaana tubakuza tutya, abaana tubaleze tutya mu ndere y'obusiraamu, abaffe steps ki ze tugoberera okubanga omwana w'omukuza mu nkuza emanyikiddwa ey'obusiraamu. Omwana omusiraamu akuzibwa atya? Sheikh Saleh Al-Fawzan mu kitabu kye fiqhu at-ta'amul ma'a an-nas, kitabu mwana wattu ekyokumanya ekyokukeekuka butya bwe tukolagana n'abantu, yawandiika muamalatul walidi waladihi, enkolagana wakati w'omuzadde n'omwana, biki omwana byakubanja ku muzadde. Naye kisookera ddala kiyasoosa mu byonna, omuntu kyandibuusizza amaaso, omuntu kyandibuusizza amaaso, ng'ate bangi bakibuusa amaaso. Oyagala ofuna omwana omulongoofu, omwana oyagala omukuze nga mwana wata alhamdulillah,
yatandika n'ekigambo ekigamba ikhtiyaru azzawjatu as-saliha wazzawju as-salih. Ikhtiyaru azzawjatu as-saliha. Oli musajja, oli mukyala, mwagala kufuna mwana mulongoofu, oyagala kufuna mwana mulongoofu, tonna bakuwasa. Ikhtiyaru azzawjatu as-saliha. Omusajja noonya omukyala omuki, omusiraamu omulongoofu. Musajja ogenda kuwasa, noonya omukyala omuki, omulongoofu. Olaba shate gyavudde, oyagala kufuna mwana mulongoofu, akugamba etandikira kuki? Ku maama gwogenda okukola ki? Gwogenda okumuzaalamu. Ikhtiyaru. Mukyala ki gwogenda okuwasa? Kyakomoko wazzawju as-salih, nawe omukyala, nawe omuwala yeeyo, tonnaba kufumbirwa. Kkiriza omusajja anajja abeerenga muki? Musiraamu mulongoofu. Tuli wamu? Sikumala gakkiriza buli omu ajja. Ikhtiyaru azzawja. Musajja noonya omukyala nga mulongoofu. Oyagala kufuna abaana balongoofu, noonya omukyala omuki? Omulongoofu. Mwana wattu hiya khutubatun ula litarbiyati as-salima. Ye step esooka ey'okugunjula obulamu. Oyagala okufuna omwana omulungi mulongoofu, funa omusajja, funa omukyala omusiraamu. Kiri mu mulembe guno. Omusajja akuŋŋaanya ebintu bye n'agenda mu maka n'awasa omukyala nga si muki, nga si musiraamu. Allah yamukugaana la hunna hillu lahum wala hunna yahilluna lahunna. Allah yabakugaana tebali halaali ku ggwe. Omusajja oli atali musiraamu, omukyala tali halaali ku ggwe. Twifenna naawe omukyala omusiraamu olwo tokkirizibwa kufumbira ono omusajja atali muki, atali musiraamu. Kati owasizza oyo si musiraamu, omwana ogenda mukozi otya? Onoonya mwana mulongoofu, fumbirwa, wawasa omukyala omuki, omusiraamu omulongoofu, awo nno wonafuna abaana abalungi. Tukolaba abazadde mpaka tukubiriza abazadde abali wano, iza ataakum man tardawna diinuhu wa khuluquhu fazawwijuhu. Waba akujjidde mu makago musajja musiraamu, alhamdulillah, wampisa, kkiriza twali muwalawo. Naye kiri ku mulembe guno abasinga tutunulira bya buki? Ayina ssente, ayina ssente. Netutunuulira n'otafayo ku kyaki? N'otafayo ku kyaki? Ku kya ddiini na mpisa. Tetujja kufuna baana balongoofu ebbanga lyetunambala ng'otomera butomezi n'owasa. Ebbanga lyonambala ng'okiriza bukizi n'ofumbirwa nga tutegedde alyakola ki? Alyakutwala. Tokola mu bubaka bubiri ebina byatugamba byetutunuulira ku muntu. Yasoosobozaamu kimu, fadfar bidhati ddiini tabbat yadaa. Soosowaza owaki? Soosowaza ow'eddiini. Kubanga al-ummu madrasa, maama lubeerera abanga ssomero. Omwana amuyigirako bingi. Kati owasizza omukyala si musiraamu, omwana biki byagenda okuyigako? Kubanga omwana ayompa maama we emyezi emeka? Emyaka emeka? Myaka 2. Kati amata gayonkaago ng'omukyala si muki? Niwamu. Biki omwana by'ateeka mu mubiri gwe agenda kula atya? Inna zawja, mazima omukyala, mwana wattu w'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yagamba walbaladu ttayyib yakhruju nabatahu biidhni rabbihi wallati khabutha la yakhruju illa nakida. Walbaladu ttayyib, n'ettaka eddungi, ettaka eddungi, kirungi abasinga nomuli balima, n'ettaka eddungi yakhruju nabatahu biidhni rabbihi. Mwana wattu lifulumya ebiki? Lifulumya ebirime kugenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ebirime bivaayo bulungi ng'ate nabyo birungi, bivaayo bulungi. Suratul A'raf aya ya 58. Ebimera bivaayo bulungi ng'ate birungi. Naye ate walladhi khabutha, n'ettaka eriryawo mwana wattu ebbi, la yakhruju illa nakida,
era n'ebimera byayo tebivaayo bulungi era bivaayo bwe bityo. Fazawja bimanzilati turba, omukyala gwolako yalinga ettaka. Owasa omukyala bwatyo mwana wattu n'ebimera bigenda muvaamu, abaana abagenda muvaamu bwe batyo. Tuli wamu? Omuvubuka ali wano nga tulaba kuwasa noonya azawjatu asaliha, mukyala omuki? Mukyala omulongoofu. Nawe omukyala ali eyo kiriza abakuwasa abenga musiramu mulongoofu wa mpisa. Awo nno omunaagatta ebyo bibiri, musajja wa mpisa wa ddiini n'omukyala product, ekyo ekigenda okubakola ki? Ekigenda okubakaamu. Anti gwe tuliko omulembe abasajja kuwasa basajja bannaabwe, abakyala batwala bakyala bannaabwe, bakyanoonya bakyala, tibakyanoonya bakyala. Mukyala alaba mukyala munne, n'omusajja n'awasa mukyala munne, n'omusajja n'awasa musajja munne. Kiri ku mulembe guno kusaba Allah taasi yasoma laki twese mawugo eno topic eno tutunuulire abaana baffe tubakuzizza tutya n'ekyo obwonooneko obutambula mu nsi. Tuli wamu? Jaa rajulun ila Umar ibn al-Khattab yashku ila uquuqi ibnihi, omusajja ajja wa amirul mu'minin, mwana wattu nga yeemulugunya eri mutabani we, nga gw'onajje wa imaamu ng'omuloopera mutabani wo. Imaamu ng'obulire mutabani wange oyo mazeeko emirembe tawulira. Tuli wamu? Wampisa ku kyalo alikuwa ati muvubi mulungi. Omusajja ajja wa Umar ibn al-Khattab nga mwana wattu yeemulugunya ku mwana we, n'amugamba ya amira al-mu'minina, wabba amira al-mu'minin, mutabani wange oyo, mutabani wange alikuwa ati ABC. Omar kiyakola, mwana wattu n'atumya omwana ne bakola ki? Ne bamuleeta n'aleetebwa. Omar n'amugamba lwaki okola kino na kino ey'omuzaddewo. Omwana ekyewunyisa kyeyagamba yabuuza, amiri mu'minina nange badde nsaba nkubuuze, alayisa tekiri abaffe eyo omwana ye talina byavunaana, talina byabanja muzadde we? Amiri mu'minina agamba bala kituufu, omwana alina byabanja omuki? Omuzadde. Omwana n'amubuuza byebiriwa? Umar ibn al-Khattab yagamba an yakhtara al-umma as-saliha, kubanga omwana taata akulondera banga omuki? Omulongoofu. Omwana n'agamba amiri mu'minina kubuulire taata oyo ekyo kyogende teyekikola. Ekisooka maama wange lamajuusi muju beba abasinza obuliri. Tuli wamu? Ate tanjigirizaako kitabo kya Allah yadde, n'erinnya teyatuma linnya ddungi. Tuli wamu? Taata yazze poliisi ng'akola ki? Ng'aloopa naye ate bikoze bitya? Bikyuse. Omwana n'atunulira ani? Musajja oyo taata n'amugamba wazenga olumunya ku mwana naye gwe mukyamu. Tuli wamu? Okufuna omwana omulongoofu ekisibuka kyeyatandisa Sheikh Fawzan yagamba an yakhtara azawja aswaliha, omukyala omulongoofu nawe omukyala n'omusajja omulongoofu. Nsoma yokubiri olw'obudde, at-tasmiyatu inda al-jimaa. At-tasmiyatu inda al-jimaa, okusoma erinnya lya Allah subhanahu wa ta'ala nga maniyu egenda kusomera ki? Ne Arsenal. Erinnya lya Allah libeerewo. Muli bantu bakulu kakasa mwitegedde. Na at-tasmiyatu barakallahu abamanye duwe wajja tuwalikira kuki? So at-tasmiyatu okusoma erinnya lya Allah subhanahu wa ta'ala, mwana wattu nga kugenda mu kisaawe manye egenda kusoma ne Arsenal, lahu atharun azim fi silahi al-awlad. Kirina obuufu bunene okulongoosezza eyo tugenda okukola ki? Golo gyogenda okuteeba enywenga nungi, ebira gifuwenga enywedde buki? Bulungi. Tuli wamu?
baka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba law anna ahadakum idha arada an yatiya ahlahu qala kale singa mumwe waba agenda ku kisaawe kusamba mupiira nataka kusamba nasooka asobe duweeno duwa kyeni ani ajibaji basajja atusoberemu waji abafumbo barakallahu fikum abafumbo bali wano bana okudde kutwala ensonga nyingi namukadde wano namudwa barakallahu fikum singa omuntu yenna mwana wattu agenda mu lutabaalo n'agamba bismillah allahumma jannibna shaytan wa jannibi shaytani ma razaqtana. Singa omuntu ayogera ebigambo ebyo sooka osobere eri Allah subhanahu wa ta'ala bismillah allahumma jannibna shaytan ay Allah tuyisambye eki shaytan tukingirize shaytan wa jannibi era okingirize shaytani ma razaqtana kweno golo tetugenda okukola ki kuteeba tuzadde ebyogenda okutuwa likingirize shaytani tuli wamu abasinga nagambye amakulu ago tugakusa amaaso noonya mwana mulongo naye abaana tubazala nga tebaliko tuwa ensonga lwaki ensi etabanguse abaana bangi mu masomero olaba nga baliko shaytani mwana mulenzi nga mukwata nga likalenzi tadde mwana omuwala nga likana kaki gyebiri mu masomero tusaba Allah akingirize abaana baffe ebikolwa ebyo naye atasmiyatu baka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba fa innahu in qudiya bainahuma alwaladu osoba ebigambo ebyo n'oteeba goolo Allah n'abagerera n'abawa ezzadde lam yadurruhu shaytanu abada lam yadurruhu shaytanu abada shaytani tegenda kusumbuwa ki tegenda kusumbuwa zadde yammwe. Sheikh omu yali asomesa ng'asomesa edduwa eno naye amaliriza darusu ye musajja omukulu omukyala bamugamba namukubakamba ekyamazima biyize naye emyaka gyendina myaka 45 badalira bangi naye nze bulijjo mukyala mutolera salaamu mutola butozi salaamu batugenda okusamba salaamu simbi naye ate tokola mu kifo ki tekola mu kifo ekyo tuli fenna banaye tuule tusome. Ensonga yokusatu addua bi an yarzuqahu Allahu dhurriyyatan salihah. Bw'olwo maze ogiteeba saba Allah agikola atya agikirize era ebeeyo nga ntuufu okusaba Allah subhanahu wa ta'ala Allah akuwe ezzadde eddungi. Mukyala ali lubuto mukyala saba Allah akuwe ezzadde ly'olina mu lubuto omwana abe mulungi nga mulongoofu. Musajja mukyala wali lubuto saba Allah omwana abeeyo nga muki nga mulongoofu. Nabiyullah Ibrahim alayhi salam yasabanga Allah nagamba rabbi habli mina salihin ay Allah habli nagambe abaana Allah bitwanga birabu al-Wahhab yahab omugabi w'ebirabu Allah atuwa ebirabu. Ibrahim agambye rabbi habli bekirawo ky'omwana nga mwana watta omwana gw'omumpa mina salihin ali mu baki balongoofu. Kuliwa yomukyalo n'abeera lubuto sajja tokweyoga bwe yamanyi banamulaki omwana saba Allah abawe ezzadde omwana nga mulongoofu. Nsonga eyokuna al-aqiqa Allah geza alhamdulillah kyalo omwana gwabadde alina omuzadde al-aqiqa aqiqa ekola etya aqiqa ejje anna min haqqi alwalad ala walidihi eyikunaana ku muzadde y'omwana zadde betagenda okukolera omwana wo mwana wattu mwana w'omuzalire aqiqa laha atharun azima fi silahi al-awlad. Aqiqa era obufu bunene Allah okuyisizako okulongoosa ki Allah okulongoosa omwana ono. Nkakasa abasinga wano abantu b'ebyalo balunzi balungi olina embuzi zo olina endiga zo abaana basalire aqiqa tuli wamu baana basalire aqiqa
عائشة رضي الله عنها قال يا جابا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بقي يا جابا عن المولاد شاتان مكافئتان وعن جارية شاة. Omwana omulenzi asalibwa embuzi mmeka? 2. Omwana ow'obuwala asalibwa embuzi ki? Embuzi emu. Oba omwana ow'obulenzi embuzi emu n'endiga emu. Tuliwa akiika osobola okukisa mwana ono okusalira akiika ya mugaso nnyo. Ekisooka tuba kwebaza Allah kuwa ezzadde. Ekyokubiri hirzan lahu ila shaitan. Allah jisizaako mwana watuleekigiri Allah nakigirizaako omwana oyo shaitan. Lwaleero ntambula mu nsi abantu